umusajja ekigumi kyo kiri ememe gume nange tolabanyirira nange akayimba kampa amaanyi wamage kusooka omubuuza egumya omukyala So my question for John Blaq, but it was Bad Blaq. Branding at John Blaq, I want you to know the day. You look at yourself, you're like, what do I have? If I get help, one of them for the children. Oh, ndoza kiritaga kiri kimu kwekyo nitaka abantu so babo kobotya mpangalira kweyogerere buto walo jembulya kireka buto anti kireka kati kireka netwale yena kuba kati industry yesaide yona eri kireka ainga mba mu buto kweyogerere buto na vene ila side de yona no twaba chankalani abakuba endonga abe makindi twabasabula buvino twabaleke nga bagwire mu mya endonga ekobetya baba endonga eri bulungi no ebbanga lyokubira endongo baba titukubona kuna bantu bangi egali todenda abantu baba negali toyenda gali Bantu abanigali na baba batitizo omuntu atali mutitizo kulwakyo banigali ze bagwa mbezo bulira so endongo 223 na baba ebadde tambudde etya era akuwuliriza ada John Blaq abadde ku ki omwaka ogwedda atadde ennyimba ki ne guno mupya atadde ennyimba ki John Blaq nebaza Katonda nti blessinze mu mbeera yonna ebizibu bibeerawo naye tusigala tutambula oba ng'olina Mukama Katonda teri kigaana era gwe neebaza n'abawagizi bange abansupportize ne media houses nga Metro FM omuli gwe nasobola okujja wano mbadde ngamba Jose bamuyita Jose Lizard ne mugamba omuli ogwasooka naye nzizeko auditions naye nenzigwa ez'omusawo tinta esagwamu maanyi emyezi 3 nemba kuba Sweet Love tukwata kayo gato omusajja yoli biki nalina okudda nti oba olina okutegeeza abantu n'oba inspiring abantu bangi babeereyo waagwa omulundi ogusooka tayimu taddamu abalowooza bikomye ate nga ebantandikwa oba olina olemezaamu so wotunulya project n'engeri gye kibadde kitambula mu ndongo 223 waka kirange sikawulire era system yennyini ey'endongo kiri wali so tunulya 223 watanemba kibaba 2023 last year nata Chayimata nanana just was last year Oluyimba kyolulalawo bano zaali ziwerako mwakolera ne video yali Oluyimba ne Lydia Jasmine nenta ebbaluwa nenta ebbaluwa gye walina eri ntale ebbaluwa nenta aliwa nenta nolino Oluyimba lwe twakola ne Vivian Mimi fekka toyagala fekka nakola nnyo collabos nnyingi omwaka ogwo naziwa nnyo obudde collabos last year so wetutunulira endongo gye badde etambulamu this year bouncing back from last year nga tukola okomyewo n'amaanyi oze okola n'ebintu bingi kyama kyekiri emabegaawo ekiri kuliko John Blaq tulaba nti amaanyi mangi ne tune pane tune zitakumukumu emabegakaawo wenamala okuta mbimala ne mbakuba follow ate nembulamu nko nebagamba atotosati ate njala nzemu bakuba concert nga tujjuza nambuli nga package weeri nga catalogue ewera mbayita ati mujje wano nga tesiina kulanga nnyo ate kufa stress so nengamba let us release music for our beautiful fans so baba weyawukana ne management yo abantu babuzaabuzibwa ne batategeera nti kati John Blaq manager we yaani era management etufu waliwo omusajja yakubye wali omujiga nga abuuza manager yaani nkola ntya okufuna John Blaq ayagala okukola collabo management entuufu eriwa management etuufu ye JBM John Blaq Music kati ndinamu manager bamuyita manager Apple manager tudiye yagenda Australia naye Apple mwali ate era Apple akwasaganya omuliro mulala bamuyita Karo Kasita tuli bayimbi babiri ba managing mu business ezo ne tiimu endala naye ng'oyo ye head so yenna abanoonya John Blaq osobola okutuukira manager Apple ate era singa oba omunoonyeza nga totufunye wano Metro waka tosobola kujja ku Metro ng'onoonya John Blaq n'omugulwa basobola okudeekera ku muntu omutuufu so mu period eno gy'okomyewo collaborations etusembye okulaba zibadde nnyo z'abakyala lwaki bakyala otulina golo lya Bogi abadde mukyala Irene Ntale Lydia Jasmine lwaki bakyala nkoze nnyo n'abakyala olwokuba nti abakyala simanyi naye njagala nnyo abakyala twalaba kolabo ya
twaba kolabo ya Biswanka gwe amuwa yakuwa omanyi omwana yayogera nnyo yagamba ali talented, is a good guy. Okay, namusaba mu studio nga ndi mukola muli bangamba abambi bafuna tuyamba omwetuni be bansaba ate nga n'omuyimbi olwedde ennyimba ze nzimanyi ng'ayimba bulungi ne ngamba no problem ne tubikola bagamba tuyambe bagamba muyambe abagamba muyambe otekemu ekyege mazima sebo John Blaq katalogo weeri sebo ngenda ayi ngamba era nasuuliramu awo bikireka abambi video temunakola mwana kyekiganyi video gwe nniza omukulu oyo naye angamba ali mukola arrangement sajja kuba ntegeeza wantegeereza wonna nga nze muwa siina buzibu wenkuwa audio kola kyate sikuwa video bwe kiri so tutunulya akemba kakayaka bakeeta batya akemba akayaka bakeeta komanda yes ani yakoze audio bamuyita BIT producer wagule makindi Gule Makindi omumanyi mumanyi yaliko ewa Lawrence eyo yakola Boy Fire nakola akoze nyimba nyingi nakola tip akoze nyimba nyingi ate nyingi yes so tutunulya akayimba gwe ku peni baba nga bulido kasada ku peni kale katukafune mutu kama tufune simu 7 oba 6 tubate baba alumuke twena tulumuke mani checho katukafune makayimba kapya tukomewo bana Uganda akayimba kapya kuva John Blaq bwekiri because management izo kujja neteekamu katweze 80%. You kubanga efuna because the brand ebisinga esasula video production promotion yokusula insurance naye muyimbi agamba nti anze nze ebisinga nja byekola management nonya just mirimu awo muyimbi aba afuna kisinziira ku nzikizaganya eriwo wakati w'ababiri management ekwetaaga kwago okola sente wadde property ate management erese gwe ngoba nze njagala fite ebanzikanya investment eteesebwamu kyotaire mu imeka management erese imeka naye ebisera ebisinga weyagana omuyimbi nga already ali established nga toli kutaamu ino nga management sinze omuyimbi abaira kufuna naye management obeeteremu ebintu bingi ebeera osobola okutwala esetedo because era at the end of the day oba waliwo ekivulo oba tewali ejja sigala kulabirira kituufu ofuna ezo sedo kubanga ekuyambako yamani mumuyimbi kigwobona mubembye wano aye nga Iron Music ngobona music takyatambula bulungi nga amwe ne bulungi mumuyimbi kigwo mu Uganda wano mubembye sebo lokera amasomo kunkutu gwe sebo omwembi oyo obana radio netegera nagwa anairaku nagwa akabi omwembi already ndongo yagivamu yali ajingira yagivamu fresh daddy omoga ile ayo kwa Bobi leta sebo oyo ichigwe Jordan obuza tuduke tubone towali DJ ali the center do anga muziko tamuba mabara DJ banji yogera mazima ati wano waliwo ku wano wa bakushatulisinga wa dimakobita ku mulembe bulogwani okwo wano nga tubisemu tibamugoba ayi yabitambu bite tebamugoba yogera mazima DJ ali the center do kwa bakubira masimu banje nga zoli kuno nga Ensonga day for ayi roja olumu okuuma enkolagana yogera mazima omanyi industry tukyagirimu kituufu kati rupi nsobola okwogera ngamba nti DJ rupi ate kati DJ Isaac anti just in example n'abapresenta balya ssente z'abantu kati nyiza okumentioninga rupi ate kyaliwe n'agamba alabisa nange gino gaitumwewala izo naffe tulabiza so olumu omala gasirika kituufu waliwo ebintu era nga bajjajja baffe ebintu bye basirikira president yasooka okwerabisa n'akwata n'omwana we n'amukakanya kituufu kyagamba sebo Bobi temwogera ku muleke omusajja ekigumi kyo kiri ememegumi nange tolabanyirira nange akayimba kampa amaanyi wamage kusooka ompuuza egumya ng'omukyala tewali buzibu branding nga John Blaq oba ogitunuulidde ekika kye Sophie like waliwo akabulamu if I get help wano banfuuse kirala ndowooza kyetaaga kiri kimu ekyo nitaaga abantu ebyokugolola agatwalirayo mwindo kwembeera linakemba gifinyira biyimbira yakayimba banyimbiramu akayimba ojompeeko nange ndyeko
Let me first record as I hear my nation. Ayi mukobe ojompeku nange ndiye Just ojompeko nange ndiyeko. The letters.